Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala like nga video katona ku lwaliro njagadde mbabuulire biki ebiviirako abaami okwenda. Njagadde mbabuulire ebyo ebiviirako abaami okwenda oba okwagala abakazi ab'enjawulo n'ayagala oli. Njagadde mbabuulire ebyo ebiviirako abasajja okwenda oba abaami bammwe ekibaviirako okwenda. Okusookera ddala njagala mukimanye nti waliyo abasajja ng'omusajja si mwenzi, ng'omusajja mbutuufu muntu mulamu, ng'omusajja si mwenzi, gye bali ng'era ali ku mukazi we omu yekka. Abasajja abo gye bali naye ng'ate abasajja abo batono. Gwe kimanye nti ku basajja 10 balako nti abasajja 2 bokka be batali benzi. Kati ekisookera ddala ekiviirako abasajja okwenda, okusookera ddala njagala mukimanye nti mulimu omusajja, manye ebika by'abasajja biwererako ddala enneeyisa gye beeyisaamu. Mukitegeera, enneeyisa y'abasajja ewererako ddala enneeyisa gye beeyisaamu. Mulimu omusajja nga ye mwenzi, mulimu omusajja nga ye mwenzi, nga kwegamba ekizimuzimu ekyo kyamwambala nga mwenzi, nga olya nti kye bayita omusajja omwenzi, nga tataliza sikaati, nga ne wasanga ekidomola ng'okitaddeko sikaati asobola okkikwana. Abo mwebali be bayita abasajja abatataliza sikaati. Mwebali nga ye muzeegwe, okitegeera, ng'ojja kusanga oyo omusajja nga tugeze nga Nateeta alinayo omukazi, Mondeeba alinayo omukazi, ng'Ekatwa alinayo omukazi, ng'Ebwayisa alinayo omukazi, bw'atyo nga ye kimunyumira nnyo era nga mwenzi. Mulimu abasajja ab'enjawulo nga mwenzi naye nga tawasa, ne mubaamu omusajja omwenzi ng'awasa, ne mubaamu omusajja omwenzi ng'azaala nnyo, ne mubaamu omusajja omwenzi nga tazaala. Okitegeera, kwegamba nga ye mu bwenzi bw'ateekamu obwongo n'amanya nti sijja kufunisa mukyala ono lubuto, sijja kufunisa n'ono lubuto, naye ng'ayagala nnyo abakazi bangi naye nga tabazaalamu. Abo abasajja gye bali. Ne mubaamu abasajja nga mwenzi nga n'okuzaala azaala. Era ebiseera ebisinga kw'olabira abasajja babeera abenzi, ebiseera ebisinga tebatera kufa ku bakyala babeera bazaddemu baana, tebatera bafaako. Amuzaalamu omwana omukyala n'abeera n'omwana we biseera byonna. Okitegeera, n'agera ne ku mulala bw'atyo, ojja kusanga ng'omusajja oyo omu alina abaana nga 20 naye nga buli mwana ali ne maama we. Okitegeera bulungi, omusajja omwenzi ojja musanga ng'alina abaana 20 naye nga buli mwana kyenkana alina maama we, nga buli mwana na maama we. Abo abasajja mwebali abenzi gwe bayita omwenzi. Abo abasajja mwebali nga ye tolina ddagaali ogenda mmuwa nti aterere bwenzi. Abo mwebali abasajja ky'olina okumanya gwe omukyala. Mulimu omusajja nga ye mwenzi nga tolina ddagaali ogenda kumuwa aterere bwenzi, aterere alekerawo okwenda. Eddagaali yokka ery'omwenzi kubeera kulwala bulwadde buno obukuba ku ndiri, eribanga eddagala lye, era wamala okulwala akakkana. Nkugambye nti eddagala ly'omusajja omwenzi lirimu lyokka bulwadde kumukuba ku ndiri, ly'eddagala ly'omusajja omwenzi, naye teri ddagala ddala lyosobola kuwa musajja mwenzi olowooze nti omwenzi ajja bukomyawo, kiba kizibu. Kati mulimu abasajja abalala nga ye ekimwenza just kubeera nti empisa gye bamuyisaamu ewaka si nnungi. Mulimu abasajja bambi ng'empisa gye babayisaamu ewaka si nnungi. Mulimu omusajja nga yawasa omukazi ng'omukazi mukambwe, omukazi ng'ajooga omusajja, omukazi nga talina njogera, talina mpisa. Abasajja ebiseera ebisinga kyangu nnyo okudduka ewaka awo n'agenda ne yeenoonyeza omukazi omulala ajja omuwa emirembe. Abo mwebali nga jjase kimwagazizza omukazi omulala kubeera nti gwe omukazi maama w'abaana ali ewaka, omusajja omubonyaabonya, omuyisa bubi, tomuwa kitiibwa, kwegamba tomufaako mu mbeera yonna. Ebiseera ebisinga abasajja bo mwebali akwesonyiwa n'anoonyayo omukazi omulala. Kwegamba oyo omusajja bw'atyo ye ekizibu kye tekibeera kya bwenzi. Ekizibu kye kibeera nti mukyala we empisa gy'amuyisaamu yeemuleetedde okwefunirayo omukazi omulala n'amuwa emirembe. Ndowooza kitegeddemu enjawulo.
omusajja omwenzi abeera mwenzi naye ne wabaawo omusajja ng'ekimuleetedde okwenda kubeera nti empisa gye bamuyisaamu ewaka yemuleetedde okwenda n'adduka n'ewaka mulimu n'abadduka ewaka n'agenda ne yeepangisiriza eyo n'afunayo omukazi ne babeera eyo ng'alaba nti ono omukazi gw'afunye omupya amuwa emirembe. Kati n'olwekyo abakyala mulina okwegendereza empisa gye muyisaamu abaami bammwe. Empisa gye muyisaamu abaami bammwe kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Omukyala njagala okimanye gwe omukyala nti omwami oyo omulaba abeera yakuwasa n'onaakola otya n'onookola otya y'abeera omusajja ewaka. Ekyo nkikubuulira gwe omukyala mugezeeko okulaba nga mubeera bampisa mubeera bagonvu eri abasajja abo ababeera baabawasa. Omusajja mulimu abasajja nga ye omusajja bambi tayagala kuba mukazi ng'ebyokuba tabiriiko nga w'omutabukire ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ng'alaba omujooga omusajja ajja kgenda yeefuneyo omukazi omulala okwo kakana akudduke nako akuleke mu nnyumba. Abo abasajja mwebali nga ye takayana naawe nga w'omukyankalanya n'omumalako emirembe akuleka mu nnyumba n'agenda. Abo abasajja mwebali ekitegeeza ekibeera kimuviiriddeko okgenda okufuna omukyala omulala abeera gwe mama w'abaana gwabeera muviiriddeko obuzibu obwo olw'enneeyisa gy'obeera omuyisaamu. Ekintu ekirala era nga kikwatagana n'ekyera mulimu abakyala abataagala kuwa basajja baabwe. Mulimu abakyala abataagala kuwa basajja baabwe kyaggulo. Simanyi oba mukimanyi ekyo. Mulimu abakyala ng'omukyala baamuwasa naye ng'okuwa omwami w'ekiro lubeera lutalo. Babeera mu kuyomba mu kulwanagana kwesika tonkwatako ndeka bikiwe bityo. Abo abakyala mwebali nabo nga tebaagala kuwa abasajja baabwe kyaggulo nga mukitegeera ndooza mukitegedde. Abo abasajja omusajja buli w'obeera omulumya n'omulumya nga yakuwasa ebiseera ebisinga omusajja oyo buli w'omulumya ekyeggulo n'ogaana okkimuwa ajja kgenda anoonyeeyo omukyala ajja omwanguyira oba ajja omuwa ekyeggulo ajja kgenda anoonyeeyo omukyala agenda omwanguyiriza ku nsonga eyo. Ekyo nkikubuulira gwe omukyala. Abaami ebintu ebisinga obatwala biyinza obiraba nga ebitategeerekeka naye ku ludda lwabwe biba bikulu. Ekyo nkikubuulira kwegamba ku ludda lwabwe bibeera bikulu nnyo nnyo nnyo. Kati n'olwekyo gwe omukyala osaanye omanye omwami ekiro tolina kumumma kyaggulo just mutegeragane butegeraganye amanye nti mukyala wange nga twakeebaka sirina mukwatako naye maaso eyo tujja kuba tukwatagana obanga bukya mutegeragane butegeraganye amanye nti ekyeggulo nja kikuwa emirundi 2 oba emirundi 3 oba omulundi gumu. Kwegamba kimubeere mu bwongo nti mukyala wange ekyeggulo akimpa budde weebuti na budde weebuti. Ekyo kikulu nnyo. Mulina okutegeragana omwami n'omukyala mu nsonga eyo. Ensonga eyo ey'ekiro ebintu bizibu nnyo. Olutalo lubeerawo ng'omukyala baamuwasa omukyala n'amma omusajja omukazi n'atabukira ddala n'agenda ne mbamateeka abakola ku nsonga z'amaka n'agamba nti omusajja abadde ankwata ekira antulugunya. Okitegeera ebintu ng'ebyo bwe bityo bimalirako ddala abasajja emirembe. Ekikulu kya byonna kubeera kutegeeragana. Ekyo nkibabuulira abakyala mulina okutegeeragana ne basajja bammwe ku nsonga eyo ey'omubuliri. Muleme kubeera nga mulwanagana muyombagana ng'ekibayombya kintu kitono nnyo just kutegeeragana. Omusajja omunnyonnyola n'omugamba nti embeera gye ndimu eri bweti ne bwetu. Tukimanyi bulungi nti abakyala ennaku zino mukola nammwe mukoowa. Ekyo kitegeerekeka. Mukola mukoowa osobola okujja ng'oli mukoowu naye ekintu ekyo olina okiraga omusajja mu mbeera ey'omukwano. Wabula si kumulaga bukambwe kumuboggolera kiba tekinyuma. Omusajja wuuyo abeera ajja kgenda ayende. Ekyo nkikubuulira. Abeera ajja kgenda afuneyo omukazi agenda omwanguyiza. Ekyo nkikubuulira agenda omuwa essanyu. Ekyo nkikubuulira kikulu nnyo gwe omukyala kirongoose kwegamba afuna engeri gy'okikwatamu okirongoose kweyo ensonga eyo. Ekintu ekirala era nga kitunoddera mu nsonga y'emu abakyala mulina okufuba okulaba nga mubeera abakyala abayonjo. Abakyala mulina kubeera abakyala abayonjo nnyo. Ekyobukyafu nakyo kigoba omusajja ewaka oba kireetera omusajja okwenda n'anoonyayo abakyala abalabika obulungi. Bannange abakyala mulina okwefaako.
leka kugamba nti omwami wange ate batangulira ngoye ate batangulira kizigo. Osobola okwefaako wadde nga teweesiize kizigo, ekyo nkikubuulira. Mulina okwefaako okubeera abayonjo. Just okubeera omuyonjo olina kunaaba bunaabi na kwoza ng'ovudde ku bino ebyokwesiiga ebizigo okutambula mu kkubo. Naye mu nnyumba muli oba mu kisenge, omusajja ye abeera akwagala oli muyonjo ng'onaabye bulungi, oba abeera akwagala ng'oyambadde kagoye akasobola omusikiriza. Egamba akagoye ekolaba mu butuufu nga kalungi, tugeze kasobola okubeera akagoye akakatimba oba akagoye kamini nga kampi, kwegamba kasobola omusikiriza naye naafuna obwagazi nga muli munda eyo mu kisenge nga muli omwekka babiri. Kiba kibi nnyo ng'omukyala okubeera nti muli munda eyo n'omwami wo naye n'oyambala ogugoye nga gunene nga gonna tegukulaga kafiga kwega tegukulaga engeri gy'owakula. Ekyo kiba kya bulabe bannanga abakyala. Kye mbasaba mubeere siriyasi ku nsonga y'obufumbo. Naddala ng'omanyi nti omusajja oyo akuwasizza. Naddala ng'omanyi nti omusajja ono mututte ewaffe ne mwanjula naye nankuba embaga. Ekyo bannange ekintu kiba ky'amaanyi nnyo, kintu kiba kikulu. Kati mufube okulaba nga muziba ebituli ebyo ebireetera abasajja okwenda, ebyetera omusajja okwetamwa n'akwetama n'alaba nga kwegamba alaba oli wangerigeri n'adduka n'anoonyayo abawala abalabika obulungi. Siganye ojja kugamba nti okuzaala kwe kutuusizza okufeedinga. Bannanga abakazi bonna abasinga bazaala naye si buli mukazi azaala nti afeedinga. Olina kwefaako. Kirungi nnyo bambi okwefaako mu abaana abo, kirungi nnyo mu abaana abawala okwefaako. Olabikeko bulungi, omwami akutunuulire naye nnyini agambe nti mutuufu ndiko omukyala alabika obulungi. Mukimanyi bulungi nti ojja kusanga omukyala nga bbawe alina ku ssente nga nozimuwa azimuwa naye ng'omukyala teyeefaako, nga tafaayo ku nsonga ezo ez'okukuuma omukwano gwabwe nga tegukaddiwa, omukwano gwabwe kwegamba nga tasobola kwekuumira ku mulembe. Kirungi nnyo gwe omukyala oteekeddwa okwekuumira ku mulembe obudde bwonna. Buli w'osemba n'ogamba nti ndaba nze ndi maama w'abaana, omanya omwami agenda kulekawo anoonyeeyo abawala abalabika obulungi. Ekyo mulina okukimanya abaana abawala, mulina okukimanya abakyala, mulina okwefaako. Ky'oba olaba nti nteekayo nnyo vidiyo nga mbagamba nti mwekoleko saaviisi. Ekiŋŋambisa ekintu ekyo, omukyala toteekeddwa kusuula nnanga kudda okugamba nti ndaba yanjagala kyaggwa. Omusajja ye ayagala nnyo omukazi gw'atunuulira kwegamba n'alaba ekyenjawulo kyamulabako. Okitegeera kwegamba omusajja ayagala nnyo okutunuulira mukazi we n'amulaba nga mu butuufu omukyala yawasa omukyala omulungi. Omwami wo aba n'ekyo kye yaba yakwegombako ng'akukwana n'ate gwe otuuka ekiseera n'okijjawo abeera ajja kuddukako. Kati n'olwekyo kirungi ne weekuumira ku mulembe gw'omukyala. Ekyo kikulu nnyo. Kungulu weekuumire ku mulembe wamu ne munda ebyo ebintu by'omu kisenge ebyo nabyo bikuumire ku mulembe nga we watandika kiba kibeera paka. Muba mugenda kwagalana bulungi nnyo, omwami we abeera tajja kwenda. Ng'obuzibu buvudde ku mukyala we, empisa gy'amuyisaamu mu ngeri yonna, oba ya mukwano oba ya buyonjo oba ya kufumba mmere yakola ki, naye ng'engeri gy'omuyisaamu nga kye kimuleetera okuddukako nagana anoonyaayo abakyala abalala abajja omuwa emirembe. Kati mulina okwetunulamu abakyala mu nsonga ezo. Omanye nti mutuufu neeyisa ntya nga ndi waka, neeyisa ntya n'omwami wange. Kyenjagala omanye gwe omukyala n'oba olina ssente nga ziri zitya, omwami oyo gw'oli naye kitwale nti musajja. Kyenkusaba muba mujja kuwangala bulungi nnyo, muba temujja kubeera mu kulwanagana. Ekyo kitegedde bulungi ndowooza gwe omukyala. Tunuulira omusajja oyo okimanye nti omusajja ono ye bba wange. Sirina muyisaamu maaso, nina okwogera naye bulungi. Abasajja mwogere nabo mu njogera entuufu eya laavu. Noleka kuboggoka nabo boggokanyi. Omusajja wakubira essimu yogera naye ng'omwami wo. Ekyo kyenkusaba bambi. Abakyala mulina okukyusa mu nneeyisa gye mweyisaamu. Mulimu abeeyisa obulungi, ekyo nkimanyi, naye mulimu n'abakyala batalina njogera nga tebeeyisa bulungi nga balina abaami baabwe. Ekyo mulina okukimanya. Okitegeera wawulira nga njogera bw'entyo
gwe yeeyisa obulungi kimanye nti gwe weesiime weeyisa bulungi. Naye mulimu abakyala abeeyisa obubi, ekyo nkibabuulira. Mulimu abakyala abatalina mpisa nga tebaamukuza nga yakula bukuzi. Kya bulabe nnyo okubeera nga tebaakukuza naye n'okula obukuzi omuwawa, kiba kibi nnyo. Omukyala olina kubeera mukyala mukkakkamu, olina kubeera mukyala awuliriza, olina kubeera mukyala kwegamba awabulwa. Eba okitegeera bulungi ebintu bino mbyogera basenga bammwe be balina obbibabuulira, be balina obbibannyonnyola, naye nabo beetaaga kubuulirira. Simanyi oba ekyo mukimanyi. Sengaawo naye yeetaaga buyambi, ky'oba olaba nti babaleka ne mukula omuwawa, ne mukula mutyo nga temulina mpisa, temumanyi enkwata ya musajja, musajja amukwata batya, temumanyi neeyisa gy'olina kweyisaamu ng'olina omwami wo mu nnyumba, oyisa otya ng'olinaye mu kisenge, ebyo byonna temubimanyi. Biki by'olina okuba nabyo ebisanyula omusajja temubimanyi. Omusajja ono mukwata ntya mu budde bwonna temukimanyi. Omusajja muwa mmere ki egenda omuyamba, emmere eyo nga nze nina ogyenoonyeza temukimanyi. Kuba mulimu abakyala ng'omukyala bbawo yakugulira ewantu wagazi nga mulina n'olusuku, nga muli ku ttaka liringa ku yiika 3, yiika 4, yiika 2 nga mulinako ennyumba n'ennimiro. Kati omusajja tateekeddwa ate kunoonya mmere eno egenda muyamba ku maanyi ga kisajja. Gwe olina okugisimba gwe omukyala, olina okunoonya ensigo, olina okumanya nti omwami wange mmere ki ejja omuyamba mu nsonga eno bweti ne bweti. Ginoonye, onoonye ensigo ogisimbe, kuba yo omulimu gwe akugulidde ettaka. Awo akugulira ettaka eryo nakugamba nti mukyala olina kulimira awo otuzimbewo ennyumba. Awo ekiddako gwe olina omuyiiyiza ebintu ebyo bajjajjaffe baabikolanga emabega, oba mukitegeera, ng'omukyala amanye ekigenda okuyamba omwami we mu nsonga eyo y'amaanyi g'ekisajja. Naye eby'ennaku zino abasajja bababba ssente, mu kisaawe amalamu eddakiika 2 n'anoonya eddagala n'eddagala lyaguze ligaana okukola, kwegamba n'abeerawo mu kubonaabona. Kati n'olwekyo kyembasaba bambi abakyala mufube okulaba nga mutunuulira ebintu ebyo, mugezeeko biziba abaami bammwe, mugezeeko mulabe, kuba kino kyembabuulira obufumbo ennaku zino bwafuuka bwakugezaako, kye mulina okumanya. Naye ekireeta ekyo kubeera nti obufumbo bwafuuka bwakugezaako, ebitabula obufumbo kati bingi, ebikyankalanya omukwano gwammwe bingi nnyo. Ate kye mulina okumanya mmwe abakyala, kye mulina okumanya nti mmwe abakyala muli bangi kufa abasajja. Ky'oba olaba nti ojja kusanga omusajja ng'alina abakazi 4, n'ate ggwe omukazi ng'olina omusajja omu. Era mulimu abakyala ng'omukyala yaggamba nina omwami wange, okitegeera. Nga n'olwekyo kiba kikulaga bulazi nti ekitegeeza abakyala bangi ate abaami batono. Kiba kitegeeza ki ekyo? Bw'ofuna omusajja w'oyo mukwate nga kalera ka mwana. Tokkiriza musajja kuddukako, tokkiriza musajja kugenda n'abakazi balala. Naye ekintu ekyo kyonna onaakikola otya okukyefuuza? Kyenkusaba olina kwezuula bwezuuzi nti nina kweyisa ntya nga ndi mu bufumbo, nina kweyisa ntya nga ndi n'omwami wange, biki bye nnina omukolera ebyo bigenda omusanyula. Njogera enkya naye okumukuumira mu mbeera ey'omukwano, mirembe na mirembe. Okitegeera, ekikyasinza okubeera eky'obulabe mmwe abakyala, kyembasaba kye mulina okwesonyiwa, mulekerawo okuloga abasajja. Mulekerawo okuloga abasajja. Kibi nnyo nnyo okuloga. Oba ndifuna vidiyo ne njogera ku nsonga y'okuloga eyo, nja kuba ngenda kukola vidiyo nga yo njogera ku nsonga eyo y'okuloga, obubi obuli mu kuloga abasajja. Ekyo nkibabuulire, ekyo nakyo kiggwe. Kati ku kino gye tubaddeko mbalaga kiki ekireetera abasajja bano okwenda, kiki ekireetera abasajja okwagala abakazi abalala, kiki ekireetera abasajja okwagala abakozi b'ewaka. Ekyo bannange kintu ky'amaanyi. Kiki ekireetera omusajja okwagala muganda w'omukazi? Kiki ekyo kiki? Ne mbagamba nti mulimu abasajja nga ye mwenzi, oyo n'abeera mwenzi, tolina oyo aba namuze oba aba naguzi muzimu, omuzimu ogwo omubi gwe gubeera gumuleetera, guba gumutambulirako, gumuleetera okwagala omukazi, n'ayagala oli n'ayagala oli, naye eddagala ly'oyo kubeera kugwa ku ndiri ng'afunye obulwadde. Ly'eddagala teri kirala. Kuba n'onaamugamba otya, n'onaamubuulirira otya, agenda birekawo omubuuliridde
addemu akola obwenzi bwe. Era gwe omukyala aba n'oyo omusajja bw'atyo obeera olabye nnyo, sijja kulimba, obeera olabye nnyo okitegeera. Naye mulimu abasajja abalungi nga mu butuufu omusajja ekimuleetera okwenda neeyisa gwe gy'oba omuyisaamu gwe omukyala. Bwe kityo bwe kiri. Kati n'olwekyo oyo omusajja abeera mu mbeera eyo ng'emuleetedde okwenda kubeera nti neeyisa gy'omuyisaamu ewaka. Oyo omusajja mwangu nnyo okuzza, mwangu nnyo mubuulira nadda engulu. Era eddagala ly'abasajja bwe batyo abo just kumubuulirira abeera ajja kuwulira bulungi nnyo, abeera ajja kunnyonnyola. Kugambe nti mutuufu omukyala yannemye ewaka, omukyala ayogera bwa talina mpisa, talina kiki. Abaami babyogera, omwami ajja n'akubuulira obuzibu bw'alina ewaka n'ogamba mu butuufu musajja munnange oli mutuufu okuddukawo. Ekyo nkibabulira mu abakyala. Teri muntu agenda babuulira bintu bino mu abakyala mbabuulira. Kuba ogenda n'osisinkana omusajja n'akubuulira ennaku gy'ayitamu ewaka, mu butuufu nayo kennyini n'owulira nga ekukutteko, n'akugamba nti omukyala oyo gw'olaba takyampulira, emmere si egyesenera mu sefuliya. Kugamba n'akubuulira ebintu ng'olaba biswaza, n'olabya ddala ebintu nga temuli makulu, nga n'olaba ebintu nga birina amakulu, kwegamba n'oweewuunya empisa mukyala we gy'amuyisaamu. N'akugamba nti olaba bino ebyokumwebakako byafuuka bizibu. Omukazi mugamba ekiro nti kayino tugiremuko omulundi gumu, n'atabuka nti ne bayomba ne bakola biki. Kwegamba ebintu ntowe bityo bibi nnyo, bitabula obufumbo, bigobera ddala abasajja ewaka, bireetera abasajja okwenda. Ekyo kibabulira abakyala. Mu butuufu mbabuulire bintu bingi ebireetera abasajja okwenda, naye nga biva ku mmwe ewaka, nga byetoolera ku mmwe ewaka mu abakyala. Bwe kityo bwe kiri. Kati n'olwekyo kye mbasaba abakyala mutunulire nnyo ebintu ebyo mubitereeze. Bingi nja kuba mbabuulira eby'enjawulo ebigenda obbayamba. Muleme kubeera nga musaba busabi ddagala buli kaseera, ddagala kino kino, naye ebintu ebisinga mukennyini mwe mubyereetera okugwa mu buzibu obwo. Ekyo kye mulina okumanya abakyala, mukimanyi bulungi mwe mukyasinza okubeera n'ebintu ebibasoomooza mu bulamu bwammwe, ku mibiri gyammwe. Mwe musinga abakyala muba n'ebintu ebibasoomooza, ebibasumbuwa, ebibatabula, kwegamba ebibamalako emirembe. Kati n'olwekyo kye mbasaba mufube okulaba nga mumanya ebintu bino ebya bulijjo, engeri gy'olina obbikwatamu, engeri gy'olina obbikolamu, kigenda kuba kirungi. Ngenda kufuba okulaba nga mbabuulira ebintu eby'enjawulo. Kyo kye ngenda okufuba. Tuleme kutunuulira buli kaseera ddagala. Mulimu ebintu nga olina bitereeza butereeza n'oba tokozesezza ddagala, naye nga just nga mbyetaaga kubabuulirira, kubakansolinga, kwegamba kubalaga ekyo ekintu nti kirina kuba bwe kiti, okikola bw'oti ofunamu kino. Bwe kityo bwe kiri, ngenda gezaako okuba nga nkikola. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugyegatteko, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.